nga mwagala tuwone ebizibu ebiriwo mulwane nnyo ekisoboka sooka owe Katonda w'obudde. Ayagala ki? Kola. Agaana ki? Gumiikiriza. Naye ab'ebitiibwa abantu okwekola ng'ensolo tetugenda kuwangula Allah. Eno ensi gye mulaba tulimu tetwagijjaamu ffekka. Waliwo ebitonde ebigirimu tusinga obungi. Allah ng'abyogerako ne mu Kurani mu ayatu nnyingi n'abilayira, takulayirangako bukyanga alayira. Wano waliwo embizzi zitusinga obungi, naye ate zo zisaalira mu buddo basinga. Allah mu mazambi ge yalaba mu nsi agaatayagala kuwulya bwamalaaya n'abwogerako ebigambo bingi. Laba obwamalaaya buleeta obulwadde, obwamalaaya buleeta obwavu, obwamalaaya oggwamu ensa, eka obwamalaaya otyobola endyo, n'aleeta ebizibu bingi mu bwamalaaya. Naga muve ku bwamalaaya. Nakola endagaano n'ebitonde ne bita obwamalaaya. Mwe mwagaana. Teriyo mbwa esobola kwebaka ku nte ne bw'oziteeka mu faamu ng'endiga eri n'embizzi, teri ndiga ezaala mu mbizzi. Naye mbeewuunya ne baleeta omusajja mu kkooti ng'ensi eraba nga Sonko bamukwasiza ogubizzi. Era ga nsaba bansonyiwe, nasanga embizzi ya neiba lwali lwa 6 n'enjeggala, n'otunuulira Sonko amagezi ne gakuggwa. Naye nga teri mbwa yali ekutte kakoko, naye ng'ate emisango gizza mingi nga mukutte embwa. Muddumba muleeta n'ogubizzi mu kkooti, naye nga teri nte misikini wadde era erinnyidde kabuzi. Mwabuuse ekkomo ne mulabanga n'ekkubo ly'obwezi libamalidde okwenda ku mbwa, ne mugamba tugenda kukozesa bubina. Kibayita liwaatu, ebisiyaga. Muddu ataliimu nsa, ataliimu nsonyi. Ebitonde bye bigaana ebibi ggwe muddukira. Aliwaatu, ekisiyaga bakiisizza mu kakodyo ka nnyegenyege, naye nga yo kisiyaga kibaliko. Hazaifu ta'bil. Mwagala Allah abakolere ki? Enkuba gye mulaba ejja, enkuba eyo si yammwe. Mbaka yagyogerako lumu, aga nti enkuba egenda kusigala ng'ejja nga tekyali yammwe. Ma yubarriquhum fi rizqihim. We munaamanyira nti enkuba eyo si yammwe, enkuba eyo bw'ejja ng'ebirime byammwe temukyafunamu. Ejjira mu biseera bizibu, ekitegeeza ebezze kusaavinga bitonde birala kwe mufunira amazzi. Mukyuse mutegere Allah wammwe. Allah gwe babagamba Allah alaba, naye okulaba kwe kwa njawulo ku bitonde. Allah mugumiikiriza, naye obugumiikiriza bwe bukabya amaziga. Yaga nti Allahu sabira ne wala yansa. Okola kasasiro yenna n'akugumiikiriza, naye abeera teyakwerabira. Obadde oli awo myaka gyo 12 okaddiye, abaana bo bakuze, Allah n'atandika okukusasula byonna bye wakola. Mugumiikiriza naye abeera